Ekyalo kyaffe kino ekya Kitega kyasuulibwa kumpi bakyerabirwa akakiiko akabaddewo kamaze emyaka nga 8 naye nga tekatuuza nkiiko era twafunamu enkiiko 2. Ekyo ne kireetera ababi oba abantu okwonoona ekitundu kyaffe nga obubbi bakolanga ebaagala tebakyali agamba nti wange kino tokikola. Abakyala babadde balunda enkoko oba balunda obubuzi bwabwe okuggyako ng'osutse nako mu kisenge tokyasobola kulunda. Mu mbeera efaanana bwetyo abakyala mu kwennyamira ennyo naye ndaba nga abantu babonabona nga n'obusawo tebakyasobola kutambula nabo. Obusawo babusika ekiro bwonkya oba ogenda babusika. Ebimu ku byo bye byanjijeeyo okuyimirira ku kyalo kino nga sseetebe waakyo nga ndaba naliko ku kakiiko okwo ebbanga liri emabega ku mulembe gwa Chairman Bbengo. Kati naye ndaba nti enkola twalina enkola nga tutangiza oba tutambula ekiro nga tukola potro ey'okutangiza ebyo ebikolwa ebibi. Ebiro bino ekyabadde kyerabirwa edda nga tekikyasoboka abantu babatulugunya okukamala. Mu biseera biri nga tulina ne Chairman Bbengo twaliwo enkiiko zituula buli luvannyuma lwa myezi 3 ekitakyaliwo. Tosobola kuba ng'okulembera abantu nga totegedde ebizibu biri mu kitundu. Naye olw'embeera eyo efaanana bwetyo ebimu ku byo ebyanyimirizza okujja okwesimba ku kyalo kino nga kasasiro oba obukyafu tebukyaleka agambibwa engamba nedda. Kakati nenyimirira nenjija okutebengeza ekitundu kino nenyimirirawo okulaba ng'ekyalo kino tukizza obujja abantu beyagalire mu kyalo kyabwe nga nina ensonga zino wammanga enkulu ennyo. Ebyokwerinda bifudde nnyo ku mulembe gw'abo ababaddewo ba chairman. Abantu babbanga ebalaba. Ekyokubiri, amakubo mu biseera ebyayita ku mulembe ogwo gwe naliko twali tugezangako kukuba engoma ya bulungibwansi ne tukolako ku makubo. Era kino ekitundu kino wendi wano nga maka gange nandibadde sibadde kakiiko naye mbadde ngezaako okugenda nga nteekamu ebigoma okugeza okuva wa mwami Lulanga Owetera okudda ku luguudo luli oluddako awo nateekawo ebigoma. Ku sayidi eno okuva wano maka gange okudda eno ku ssomero nawo nateekawo ebigoma. Kati nempulira ate senga muba munnonze nemba nga nze chairman w'ekyalo kino oba mbadde mbikola nga mbiteekawo nga siri chairman. Kisobokera ddala okuteekawo ebigoma buli gyoyitiye ekkubo egatta ku linnaabyo nenteekawo ebigoma abantu basobola okuba nga bakufuna saaviisi ennungi. Ayinza okuba nga si bali naye ng'ekitubulamu kufuna muntu ababudabuda oba asobola bakuŋŋaanya n'ateekawo ka pulojekiti okugeza n'oteekawo ng'osobola okuteekawo oba osobola okuyigira ebyalaani oba we basobola okuyigira okutunga oba kale okusoma emisomo egy'enjawulo buli omu gw'abaawulira. Buli omu gw'abaawulira omusomo omu gw'enjawulo gw'ayinza okumanya nti ogwo kyekimuyamba ekiyinza okumuyamba oba musisi wa capati nja kusobola bulungi nnyo okubudabuda abavubuka obwo nga bateekerawo eŋŋaano osobola bateekerawo ekkalaayi ng'ejo bw'emidaala n'ogenda ng'obabudabuda ng'obayambako. Mu mbeera efaanana bwetyo nti osobola okuggyawo embeera y'abavubuka ababi abo abatonotono abatawaanya ng'obabudabuda. Kubanga abavubuka abo ne bw'onoobakwata n'obatwala ku puliisi oba n'obateeka mu mateeka ojja kwesanga ng'ate enkya bakomyewo. Naye ekisingako bwe babanga we bali ndi mweteefuteefu basisinkana mbawe ekyokukola balage ebyokukola. Kisinga okulowo ti kubanga nange gye nava oba gye nayita nali sirina mulimu obuvubuka bwange okutuusa olwaleero naneetegesa. Naye ndikyakulabirako
eri abatuuze oba eri abavubuka abo tikati olwale wano tudde era nzigumidde omusajja ali mu maka ge naye nga nange kennyini navaayo nga nsonda kikumi oba 100 nentuuka ku ddaala lino. Nolwekyo nsobola bulungi nnyo okukuŋŋaanya abavubuka abo nembabudabuda nembalaga nze gyempise nabo ne baba nga babakola kye beekolera. Abaana naddala abalina obulemu oba bannamwandu nga mbayambako okusobola okuba nga bagendako mu ssomero erya primary etali secondary gyensobola okusobola. Nja kugatta abakyala abaana abawala b'abakyala nga tukola gurupu nga nziteekamuoko omukono basobole okuba nabo nga beerwanako mu gurupu zaabwe oba mu bibiina byabwe singa babeera mu saako zaabwe ezo. Nja kufuba okubateekangamuoko omukono n'okubawa amagezi ku biki ebikolebwa. Ssebo era kitundu kyaffe kino kirina ekizibu ky'amasannyalaze oba transformer. Transformer eyo tetumala webeerako jjo abalala tebafuna. Naye nja kufubanga bwe nsobola okwogerezeganya n'abo bekikwateko ab'amasannyalaze okusobola okutwongerako ku transformer ey'amaanyi eyinza okukola saaviisi kubanga abantu enzikiza bwekwata n'ebyokwerinda biba bubi. Omuntu ayimirira waayimirira nga tusobola kumulaba n'akutuusaako obulabe. Naye senga nkwatagana n'ekitongole ekyo nenjogerayo eddoboozi eryo nga ndi chairman basobola okutudduukirira ne batuwa transformer ennungi esobola ate okutaasaako ku mbeera ezifaanana zityo. Nnyimiriddewo nga bwe mbakitegeezezza nze okuteekawo okuyiwawo omubiri nga sizze kujja mu batuuze oba kukama batuuze, naye ngamba abatuuze mujje mukamenze okusinga nze okukama mmwe mulabe enkola ennuŋŋamu gye mujja okulaba ku kyalo kino nga obutebenkevu bwe buli nga musobola okukola emirimu gyammwe nga mbakwasizaako buli kimu. Njala okusaba Katonda Mukama mulungi ono ambeere ku lunaku z'omwezi nga 28 abatuuze b'Ekitega bampa akalulu nsobole okukulembera ekyalo kino balabewo ku njawulo beesiime, balabe ku njawulo beesiime kubanga ndi musajja mukozi ow'amaanyi mu kitundu kino eyeetandika n'osobola okukola n'otuuka gy'olaga. Mukama njagala abampeera omukisa ng'ennaku z'omwezi 28 batambule batuuke we tulondera balonde kyamaani waabwe omulungi Sally Stephen Musisi ow'amaanyi omukozi. Kitega njagala okubabuulira ekigambo kino nti nze Sally Stephen ku nsi kuno kye nasinga obutayagala ekigambo kikwatagana n'enguzi nkyogera nti nsimbako n'essira nti nze ekigambo kikwatagana n'enguzi sikwatagana nakyo n'omulundi n'ogumu era sijja kukkiriza mutuuze atunda ekintu kyatuuze nenkiteekako emikono emirundi 2 oba 3 nedda. Era ku biseera byange we nabeererako obujulizi we buli bagamba oyo musajja tanyooleka, bw'oba onooyisa by'oyagala yita bbali walala toyita ku ye. N'olwekyo ndi mumalirivu okuggiramu ddala obumulumulu obwo obw'enguzi era ssebo nga ngenda maaso n'akatono kano kembadde neerabidde nja kusobola okulwanyisa ennyo enteekateeka za gavumenti okugeza nga PDM nja kuva nnyo okugirwanyisa ng'abantu bawa ssente sikkiriza era sijja kukikola nga banyigirizibwa nga ssente bazitemako kubanga abatuuze bange abo oliwo omuwadde akakadde ka ssente ate ne zifuuka 7,000 kitegeeza nti nze njogenda okusaggula oyo nga tatuukirizza kusasula. N'olwekyo nja kigoberera nnyo, nja kukiyimirirako pulojekiti za gavumenti okulaba nga zitambula mu bantu bange ab'ekitundu kino Ekitega. Nja kuba muwulize nnyo eri gavumenti kubanga nkolera wansi waayo okulaba nga tukola enkulaakulana mu kyalo kyaffe kino ekya Kitega. Ekitega
bonna bannyabo ne bassebo abakadde abavubuka mbayita ku lunaku z'omwezi nga 28 Mukama abakulembere mutambule mutuuke tulondera mulonde kyamane wammwe Sale Stephen Musisi akwasaganye ensonga z'ekyalo kino muleme kuddamu kukaaba mwesiime mu byonna kubanga musajja mukozi. Ewa ssentebe w'ekyalo okusookera ddala njagala okuyita bannange abo bonna bwe tuvuganyizza nabo okuneegattako kubanga abantu abo mbayita okuneegattako tukuleberere wamu ekyalo kino kubanga bateeka okubanga balina ebirungi bye balaba basobola okukolera ekyalo kino naye bwe tunaabigatta nibanga tutambuliddemu senga babakkiriza ne tubigatta olwo abatuuze b'ekitundu kino bajja kwesiima kubanga buli omu alina manifesito ye gye tuyinza okugatta awamu neekola amakulu ku kyalo kyaffe kino. Lwekyo bwe mba mpangudde nsaba tukolere wamu tuleme kwawukana kubanga sizze kwawula bantu, sizze kwawula mu ddiini oba mu mawanga oba mu kkala. Njagala tutambule nga tukolera wamu olw'obulungi bw'ekyalo kyaffe. Mukama njagala ababeere akakkanye embeera z'emitima gyabo tube nga tuwuliziganya tube nga tukolera wamu mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Abalungi obubbi obwo bwe mulaba oba bwe tulabyeko ku ludda lw'abakyala nti senga muba muzze ne muggwaayo ne mulonda kyamaani wammwe nga mumulonze mu bungi mujja kuba temuwadde mukisa oyo ayinza okukyusakyusa ebyokulonda. N'olwekyo nze nkakasa nti tujja tuyimirirewo tulwanyise embeera efaanana bwetyo nga Mukama ye mubeezi waffe. Nkutte akabonero kano akamboleera nga ye bbaaji yaffe ey'ekibiina kyaki kya UNP NUP nga kakabonero kaffe ak'ekibiina kyaffe ate nga ntegeeza abantu bonna ababatuuze kubanga ekyalo kino kirimu kala eziwerako okugeza nga NRM okugeza nga FDC n'ebibiina ebirala naye nze nkutte akabonero kano ambuleera eno nga omulamwa gwange nga njala kubagatta bonna tutambulire wamu mu ambuleera eno ng'omukulembeze w'ekyalo kino tutambulire wamu mu ambuleera eno sizze kwawula mu ddiini mu mawanga oba mu bibiina bonna kubanga nze n'abakyamaani waabwe era ensonga zaabwe njazikwata nga tewali kwawula n'omu. Kulaba ng'ekyalo kyaffe kyetaaga omusajja ayimiridde, omusajja atagenda tusaba nguzi, omusajja otuwa sitampu gye tutagenda kusooka kugula. Omusajja ono Musisi gwe mulaba alina ebintu ebyokulabirako, abadde tali mu bukulembeze naye ng'akulaga nti afaayo. Security oyo omusajja gwe mulaba tasula mu kikomera kino, era ensonga lwaki yateekako geeti eyo kukuuma abantu be ba mu nnyumba, kubanga ye tabeeramu, abeera mu kutambula ku kitundu kulaba nti ekitundu kibeera n'obutebenkevu. Omusajja ono agezezzaako emyalo egyo gye mulaba kuba ffe wano tuli nga bwe mulabye ekibuga kya tawuni yaffe bweri nti agezezzaako ku bigoma. Waalaba nti wano weetaaga ebigoma tagenda kulinda division, alina obusobozi. Naye bano abamu tugenza okulaba nga balina weakness eyo. Yaleese ensonga ya transformer, ezo ensonga omukaaga zaawadde, n'atugamba nti ye agenda kusala amagezi gonna akwatagane ne bekikwatako basobole okutwongera ku bungi bw'amasannyalaze nga baleeta transformer mu kitundu ekyo. Oyinza obutamuwa kalulu niwobeera gwe. Ebyo bye tusinziddeko okugamba nti muzeeyi ono katumuwe ki, katumuwe akalulu. Otugamba okuyambako abaana bamulekwa
tulina muno abaana nga tebasoma naye nga taata maama tebaliiwo bali wajjajja naye nga nejjajja talina busobozi naye bw'avaayo n'atugamba nti agenda kukwatangako abaana 5 at least abatwale mu primary abatwale mu ssomero naye lyasobola abeere nga abajjako mu P1 abatuseeko mu P7 tulabira ddala nga tufunye omukisa ogw'amaanyi ku muntu bw'atyo kati naffe ng'abatuuze abawano mu Kitega tugenza okulaba nga mu butuufu manifesto ya mukama waffe ono ate ye tali ku saidi emuntu wa NUP yakunganya ffenna oba oli NRM oba oli waaki ensonga lwaki tuvuddeyo ne tubeera emabega we ku lw'obulungi bwe ku lw'obulungi bw'ekitundu ku lw'obulungi bw'enkulaakulana mu kitundu. Kyalansubuga omukuze w'okukitega kuno nga ekituleese wano tuzze tuli bawagizi ba mwami Musa oyo yeewaddeyo okuyamba ekitundu kino era okutubeererawo twagenza okulaba nga yasobola emirimu gy'Ekitega ayamba abantu ayamba abakyala ayamba abavubuka tasosola abaana ate era talina gwasosola ku kyalo kuno kati twagenza olaba nga yajja okusobola emirimu gyaffe yasobola buli kimu kyetumusaba era nekitumugamba nakitwala mu maaso tutunudde tugenza olaba mu bantu abeesimbyeyo ngaomwami oyo yajja okusobola era tumwesize ajja kusobola okutuyamba mu buli kimu.